omanyi ffe twagaliza nnyo abantu baffe basanyuke era tetutegeera obubi. Kukwanjula tekitegeeza nti ogenda muwasa, kubanga mu kwanjulwa awo we bali kusalidde n'omutwalo guyinza n'okukulema, oba we bakukubira mu ttooki ne bagamba bannange ono tetumusiimye. Naye kaakati ennaku zino ebyo ekyama kyavaawo, kubanga abazadde bangi gye mugenda babakkiririzaawo n'omutwalo ne mugusasula. Mwebale temukola kinyumu ku buko. Ebintu ebyo byonna bye mukola mu kwanjula mugende mubitikolere ewammwe ku mbaga. Ekigambo ky'omuko okusituka n'ozinira amazina ku buko kive mu Buganda, tekisaana. Bw'ona omanyiire nnyo oludda lw'obuko ojja kugenderera nga n'omukyala eyakutwala omuvuddeko ogenze obakidde na balala. Kyatandikira mpola ku mugole omukyala n'akyusa engoye, kale oyo aba waabwe. Naye kati kitandiseemu nti nammwe abagole abasajja mutandise okweyambulira ku buko ne mukyusizaayo engoye. Amazina gazinwe naddala agafa amaganda, naye waliwo ate abava mu kuzina ne tuyingira mu kwejeegula. Owa sayidi y'obuko n'asituka n'agamba n'ogamba nti mukolo ki guno gwe mutegese temuli, ffe tujja tegeka ogwaffe ogusingawo. Kati ebigambo ng'ebyo sebo wadde oli mugagga wadde oli ki, omuntu teyali bagambye bakoddomi be, yali basimye busiimi okubategekera omuki omukolo. Kubanga Omuganda agamba nti ekinyumu ekingi kyaleka emmese obuwuulu. Sente kanzu ya taata omutwalo nawo n'okuteeka ku budget omuntu najja mu meeting y'embaga nze neekutteeyo item eyo ey'omutwalo nze gwenja okuwa. Waliwo ebintu ebimu nga byo birina kusondwa ba mu njuyo. Nze omuvubuka yali ajja ewange okwanjula ne mugamba tondeetera entebe nzirina. Ng'omuvubuka asoose ewange okwanjula aleeta ebintu bingi, abawala bange abalala bajja kudibira wano nga bagamba nti ewannamboozi tewawasika. So abazadde bano ebintu ebimu bye mubatonera nga babirina. Katugamba otya nti ngenze ku buko ne ntwala omufaliso n'ekitanda nti taata, era owulira abasajja abo abatamanyi kwogera, munnange taata tumanyi nti era wazalira omwana ono n'omukozi ekitanda kiteekwa okuba kyakutuuka, kati tukuleetedde ebigambo ebintu ng'ebyo. Kati ebigambo ng'ebyo biba bigambo bya nsonyi ddala. Omugole mu Buganda yeewombeeka. Lwaki muddira abagole ne mubagamba okukola eddalu? In fact nja kusaba ne Ssaabasajja asiime ebintu bino biweerwengayo mu kyama. Bwe muba munaayanjula nkya ne mubireeta olwaleero, kubanga ndowooza okubissaawo ne tubirenga kyekireetera abantu okugenda mu mbeera ey'okwetuluba. Omwana Omuganda tagenda ku mbaga ya nnyina, omwana awerekera mu mbaga ya ssengaawe, abeerekera mbaga ya mukulu we. Omukazi Omuganda bw'aba olubuto abeera wakukisiza, mwe mukola baby shower ne mukola biki ne mukola biki, mulesewo n'ekipya nti kakati ate wabeerawo n'akasiki k'okwanjula, simanyi introduction sawa. Ebintu ebyo bye mugenda muleetereza bijja tuuka ekiseera abaana abawala baddibe. Oba omusajja akuwase naye akutwala nga ekyamaguzi kye kubanga wamutwalira ssente ki inji, notuuka noga nti wama naawe owa defense wakola nnyo ku kyalo kino okuuma omwana ono okwata enkoko. Kati eyo enkoko eba tekyali ya buko, kubanga abantu bameka bono, kubanga omukono si kukola bukozi mukolo, naye gw'olinanga okutuukizaako ensonga zonna mu maka. Nga waliwo ekitagenze bulungi, omukono eyayawulwa n'atwala enkoko. Batuuse n'okunywegera bannaabwe ku buko. Mugale munywegere mutuba kuba akafaananyi. Bakwasiza obuzindalo, buuza ku munna akagamba konomubuuza nga muli mukwana, ate omukwano bagukolera mu lujjudde. Obwakabaka bwaffe bujja saanawo bwe tunaagendanga ku bintu ebikulu eby'ennono nga tubibuusa amaki amaaso. Kabaka yannonda nze nkulembera akakiiko akasomesa Abaganda, ate tangobanga ku mulimu. Kakati ndi buvunaanyizibwa bwange bwennyini. Ate era nsitula ddoboozi olw'abantu abangi abantuukiridde nga bagamba bannange mutusabire Mmengo ebeeko kyekolawo, abaana okwanjula baagala kwonoonera ddala.